Omu kugamba kwe omugambizi w'ekitongole kya poliisi ACP Rusoke Kituma yahiga abazaire boona okwehara okubonabonesa abaana omu kihuumuro. Omu bigambo bye Rusoke yahanangiriza abazaire obuteebwa omwoga gwabo mukuru ogw'okukuza omwana n'amagara marungi. Naye twagala okutegeeza abantu gye bali eyo nti okukuba kw'abaana mu Luzungu especially kwe tuyita corporal punishment, edda abaana babayisangamu embooko, naye kati olina okukkiriza nti etteeka lyakyuka era tetwagala tukukwate otandike kutuwa excuse nti ffe kuvadde abaana bakubibwa, afande ffe nze mbadde sikimanyi. Ogu yayengyera ajumirira abantu boona abarikukozesa abaana bato okuza kukora ebirikumanywa nk'ebimansuro mu mabaara. Kino issue endala gye tutera okulabula, abazadde mugezeeko nnyo okuteeka eriiso ku baana. Abaana these days abamu babayingiza mu bimansulo, nosanga omwana nga ndoze ekimansulo mukimanyi, naye ekimansulo nosanga nga omwana ali mu bbaala ate nga aperforming ekimansulo, era netumala tukwatako nga nanyini bbaala oba aba organizinze ekivulo ekyo, tukubonereza ng'amateeka bwe googera. Rusoke yashobora ngu hari abantu abatiine enshoni abarikukira kukozesa omugisha gw'abaana kuza omu kihuumuro bakatandika kubahamba bwanyuma y'abazaire kubanagirira n'okuremwa kubarinda. N'abaana basobezebwako be twaliise ba guardians, abantu abali badde balabirira abaana ate nosanga nti be basobya ku baana. Ki kye twogera wano? Abazadde muteekemuuko amaanyi mutunuulire abaana bano. Abaana bano oluusi bw'oyogera nabo obujulizi buno obufuna. Abaana babasindika ne babatwala mu byalo, eyo mu byalo eyo ogenda okuwira nti omwana bamusobyako. Rusoke Kituma yajumirira omuze gw'abazaire okuguma nibaikiriza n'abainazi abakuba bakozire ebihagaro nk'ebyo. Ekintu ekye tusinza okulaba ennaku zino, abazadde baagala nnyo okujja bo banegotiating oba bayingire mu ntegereganya ne ba suspects. Sometimes guba na musango gwa defilement, nosanga ng'omuzadde agamba ye bamuweeyo kasente omusango agugyeyo ate ng'omuzadde tebamusobyako. Bwe baba basobya ku mwana, gwe basobya batya ku muntu omulala, then gwe nooba nga ye gwagyeyo omusango. Omuringo nigwo gumwe poliisi yayengyera arabira abo boona abarikukozesa abaana emirimo erikubahenda ekintu eki ekyarikugira ngu nikiribatirira obugabe bw'abaana. Omwana ng'aweereza ku site naye nga bamuwa olusi alinye kalina ya mitendera 6, omwana ali eri waggulu, so n'amala afuna accident, ebibuuzo bye tukubuuza oyinza okulemwa okubiddamu. Nosanga omwana ng'asima tooyi oba bino ebinnya by'amazzi. So waliwo emirimu egimu gye walirabye nti mugirekere abantu abakulu, abaana mugibagyeemu. Omugandi ekitongole kya poliisi kyashobora kukyahereza kukwata abantu barikuhika 12 ab'okugyezaho kujingirira za tiketi ez'okubataasya omu kureeba omupiira gwa CHAN ogurikugyenda omu maisho omu kishaayi kya Namboole. Ebikwataganye n'okugezaako okuzanya obukujukuju mu bintu bya ticketing, era abo tubayina, naye kye twagala okusaba, guno omupiira ogugenda okubaawo tumanyira gujja kuleeta abantu bangi. Mugezeeko ogenda mu budde, gates bazigulawo ssaawa 9 leero, then temujja n'amamotoka. Amakuru agagasha kwa Ronald Ngabirano aha bwa Tayari West omuri Kampala.